ono ye Wolokoso. Yonna gy'osinzira okubeera mpozi nga totumbudde nkugamba nti oli wakabi nnyo nkugamba olunaku lwankya engule ya Radio Simba tusisinkane erugogo okuyingira omutwalo gumu gwokka. Aya Emmanuel ogamba otya? Kale Sematimba bwegiire agenda n'okwanjulwa. Okay. Muntandikwa y'omwaka guno. Uganda yayaniriza omwana amanyidwa nga Dayasindugwa. Abanji kubamanyinga Grenade Official. Musi ya music industry oluvanyuma lw'okukuba obuyimba Omaliri Press Me ke yayimba ne Shiba Johnny Black. Abonaza kakayimba akali kamanyidwa nga Nkuloga. Wamagwe engeri gye batugamba nti okuyimba kwaffe kuno ekutalimu kwa interview nga wamagwe bangi bakiririzawo ddala bagaa gy'onazze era zze ddala era zze nnyo nga wamagwe owulira kana akayimba akamukakasa nti atuuse era zze. Oluvannyuma lw'akayimba ako katusuubire nti kati gye tulaga omanyiiwo wano beera mpozi nga totumbula leediyo osobola okubeera ng'owuliriza nnyo lwa nsonga wakulu. Olunaku lweggulo Facebook mpozi giyite omukutu omukwanira wala gwaguddemu nnabe wakati wa Nalongo Magi mpozi ono nga yali namwandu obanga era yakyali namwandu wa AK47 ne mwana munne Grenade Official nga mpozi mwana tu toyina kusubwawo wano nti Nalongo annyonnyola ngeri ki gye basinkanamu ne mwana mulenzi Grenade na biki mpozi ebyabavuddeko okubeera nga batabuka na lwaki batabuka buzibu kyo buliwo ye basisinkana nga basisinkanye ku ngeri ki na ku mbeera ki nga bw'owulira wano. Mwagadde nnyo okunvunisa mu nsi okutyoboola erinnya lyange n'okunfula omuziru ogenze n'okola buli kintu kyokola ku intaneti obwedda nkusiriikiridde naye Grenade kambuulire ensi amazima ensi emanye ekituufu nakumanya ntya natandika ntya okwogera naawe era byatandika bitya. Grenade wayita mu mulenzi gwe bayita Sam Allware kuba nze muyita anko wange n'omugamba nti oyagala kuntuukirira oyogere nange. Sam nampeereza message mu July Grenade akwetaaga ayagala kwogera nange era mu message naddamu ne mubuuza oyo ani amuloga. Grenade nze nali sikumanyi sikulabanga nga sikumanyi. Sam ne mubuuza oyo ani amuloga ngamba ki n'omala n'ofuna essimu yange through Sam. Grenade ne nkubuuza onjagaza ki. Grenade n'oŋŋamba Magi mbadde njagala nkubuulire ekyama naye tokyogeranga. Okay. Wano wetusabira banywanyi mwena abayimbi abato mu ggwanga gye muli sina kindi njagala kufuuka serebu nga nina mikono gye njagala oyitamu ulirizawo obwegendereza kuba kati firimu etandise oba sina kindi oba yagala okulikodinga olyejjukizanga mu bulamu bwe obukiguddemu oyagala eri. Okay. Nasooka okulaba Grenade Official mu kivulu kya Shiba Kalungi ekyakimanyidwa ng'ekyamwoyo concert ku Africano mwaka oguwedde wakati mu mboozi gye twalimu bambiriri ngaffe nzere Grenade yategeezako nga wali mu tiimu ne slip erimu Shiba Kabako Topic Kasente n'abalala bangi era nga group eno emanaging omukulu amanyidwa nga Jeff Kiwa. Era wano nagezaako okumanya enkolagana gye yava okubugatta ne Jeff Kiwa kubanga ebiseera ebyo bwana Grenade eno talina kayimba nga kekutukukubiddeko emabegaawo wabula emboozi eno teyagenda wala era teyeyongerayo naddala okuwuliza ku nkolagana yaabwe ne Jeff Kiwa wabula nzizaamu okuwulira Grenade Official ne Jeff Kiwa babibakwatako bombiriri bano nga Nalongo Magi ono gwe tugambyeko na mwandu w'omugezi AK47 nga yabitugamba munywanyi sabire nnyo ensi yaffe. Faananyi eky'emmotoka y'omugenzi AK47 taata w'abaana bange may his soul rest in peace n'okimpeereza n'ombuuza do you still remember this car n'enkugamba emmotoka eyo njijjukira that was Emma's car n'embuuza bambi oba ani agivuga mu screenshot eya message eyo. Grenade n'onkubira essimu n'oŋŋamba Magi kankubuulire taata w'abaana bo yafa almost mu myaka gyange nemukugamba ye kituufu n'oŋŋamba naye naawe toyagala kufa nga Emma bwe yafa nenkubuuza lwaki n'oŋŋamba Magi mu tiimu no slip gyendi ndi ku maggwa n'oŋŋamba Magi kankubuulire ebyama bibiri Jeff Kiwa byakola. Jeff Kiwa andye ebisika kale nno eyo ng'ovuddeyo mu bbuuka maziba mu ngeri ey'ekisezi Nalongo ayongera mpozi okuttotola ebyama agamba nti okusinziira ku ye byamanyi bye yawulira Grenade bye yamugamba agamba nti
omugenzi AK47 muganda wa Jose Kamiyoni nga tempo zono yali bawa Nalongo enfaye mutufu yali yakyewunyonyonyo nga Nalongo bwagamba wano. Nongamba Maggie Jeff Chiwa mukufa kwa taata w'abaana bo akumanyi nnyo era yanzibirako ebyama ebisinga era ye yaliwo ne ku deja vu nga ekaafa. Grenade ekyo kintu kyankuba walojjukira nti nali nkugambye ngenda ku mulimu era saakola olunaku olwo omutwe gwanzunga nasiba ewaka nensiba ennaku 2 nga bwensaba Katonda nenkugamba oyagala nkuyamba eki noŋŋamba Maggie njagala kuva mu team no sleep naye njagala kuvaayo ng'abantu sebakitutte bubi nonneegayirira ntandika okuteeka mu music wo sente kolere nga manager wo nenkugamba efu anaakiwulira atya nti nze kutta omuyimbi abadde mu team no sleep nga mukwata muteeka mu sente kyenava nfuna omusajja wano gwe bayita Timo ku London ne mugamba akole nga manager nze mbeere behind everything. Uliriza namwandu wa AK47 ono Nalongo Maggie agamba nti oluvannyuma nga Grenade amaze okumubulira ennaku gy'ayita mu team no sleep era nga amusabye okumumanaging oba okumuyambako music we yagezaako okukikola naye yakozesa obukodyo bungi nnyo mu ngeri y'okumanaginga omwana ono nga omanyi nti omwana ono yali wajja okukiwa kuba nti naye si ye mwangu ali awo ndowooza ontegedde mulyo nze nfinansinge nga Timo yali kifaananyi nga saagala era kubeera mu ntalo z'e Uganda. Grenade nakuyamba ng'omaze okumbulira ebintu ebyo byonna nafukamiranga ku mavivi gange nenkusabira ensi ekumanye music wakyuke otambula amawanga era nakanga mu bulamu bwo tolina gye wali otravelinzeeko nenkugamba ojja kutambula amawanga. Grenade time neetuuka nenkugamba nina okujja e Uganda tufune lawyer nina mukwano gwange lawyer nali nkusindikayo w'omukyalo oyo n'ogaana neŋŋamba nja kujja wiiki emu tufune lawyer tukusayiningise endagaano tukusayiningise contract bwebuzaabuza nnyo ekyo ne tukireka ne tugamba nti Timo engeri gy'ataaliwo neŋŋamba Timo engeri gy'ajja mu November tujja musayiningisa mu November oba tujja musanga e Uganda mu December nga mulimu Brian promoter gwe mbadde nsasula every now and then mulimu aba video era bwe najja e Uganda nakolera video 2 gye wakola eya MN n'endala gy'otannafulumya gy'ogenda ng'oli ne ono omulenzi we Sweet Ricky Man Grenade mbadde kukwatibwa ekisa kingi obutavaayo kuba ebyama bye wambuulira nga nange ndaba biyinza okuleetera obuzibu. Mwana tu ebyonna byandibadde biryawo Grenade yandibikoze byonna byakoze nga bw'obiwulidde wabula ayina ate we yasussa ejjoogo ennyo wano yasussa nnyo ejjoogo olw'ensonga nti ebbanga omugaga SK Mbuga lyamaze mu kkomera ng'awala ennemba n'emisango mpozi gye baali bamuteekako bambi mwana mulenzi ono yayitangako ewa SK Mbuga bwato n'agenda n'ayimbira mukyala SK Mbuga akayimba ekiro sirikawo bebi sirikawo bebi sirikawo bebi wabula bamulabanga agenda kwegamba uba nga wafuwa n'akawa agenda ayimba okwagala muko omusibe n'omukono osimba okwagala bambi Grenade yajoganya yitirize ejjoogo era njagala ensi emanye olwaleero mulekerawo okubeera nga muntyobola buli ssaawa kuba ndi mukazi mukulu nina obuvunaanyizibwa nina abaana bakukwatibwa abantu nga mmwe kisa. Grenade wava ku kya Jeff Kiwanuka skanda endala nejja yali ya SK Mbuga twali tutudde nga management turaninga ebya music ne bagamba SK bamutadde wakaabirawo n'oŋŋamba ogenda kukola otya n'oŋŋamba engeri Maggie abantu bano gye bakutyamu tukozese ggwe nenkugamba Grenade toteekayo bintu ebyo binaatuuka paka wa Grenade wagenda ku Snapchat yo nze nakutimba era abantu baba bajjukira nnyo mu mitwe gyabwe wagenda n'otimba ekifaananyi kyange n'ogamba this is my love this is my world my life. Grenade nakubuuza ddala wayagalanga Vivi akyala wa Mbuga n'ombuulira n'oŋŋamba Maggie nagenda nga maka ga SK Mbuga nenebaka ne mukyala we mukyala wa Mbuga ono Vivian gwe twogerako tewanaweera yadde n'emyaka egiwera 3 SK Mbuga ajja mukube embaga eba yakunuukiriza mu kawumbi kale nakagaliwe kali nti SK Mbuga yali ateekamu tesisete mu Vivian kati gwe baali baziteekamu nga Grenade yali alina okutyamu ko Nalongo kakufiiririre ekisa kino mmanyi kitera okutta abamu
ne mukyala wa SK Mbuga yajjanga ewange wempangisa era banneiba bonna abo apartment zo bakimanyi wakwatanga emmotoka za SK Mbuga waataali ng'omwegiramu ne Vivian nga gwovuga nenkufiiririra ng'omuntu ow'ekisa omuzadde Grenade ng'otidde nti SK Mbuga ajja kujja n'obusungu ekyo kyali kyakagwawo nzize se Uganda oŋŋambye bajefu baabo bantaddeko empalana tebazanya musiki wange olabye ebintu by'ensi olunaku olwo ne Jeff yaliwo skande endala neegwawo mu bintu byammwe byesaamanya n'ongubira essimu n'onnimba Grenade olw'okuba watya nnyo ng'omanye ebintu by'okoze ku SK Mbuga ku God's Plan bagenda kutta ku God's Plan yafuna abasajja babiri ne bakwebakako ne bakulya ebiga Nalongo akyayaba ebyama ono ye wolokoso mu weekend taxi kukyenda musanva kasisa satufemu mofo radio simbe mpologoma enunja yedembe tukyagenderera maaso ku dakiika mpozi asatu mu mukaga ezakaita ku ssaawa esatu ez'okumakya wolokoso mu weekend taxi enda subscribing ku YouTube channel zaffe teekamu ekigambo Kati TV ojja kuba ng'ofuna program eno bulungi nnyo Kakalamu Times ojja kuba ng'ofuna bulungi nnyo oba kufuna app ya Afcloud ojja kuba mpozi ng'ate ofuna bulungi nnyo nekugamba nti nsonga zetukyaliko zennyini eza Nalongo Magi ne mwana mulenzi Grenade Official wabula mwana muwala ate mpozi ayongedde tukuba enkucwe oba encukwe kubanga ate ebyama byatuwa mbutuufu bw'obiwulira ogamba ne kino kiza nkukoledde buli kimu okuyamba okubeera omuntu okupushinga music wo nga omukozi wange omuyimbi wange gwe ngendo signinga mu November oba gwe ngendo signing sub December nga nkulabe maaso ku maaso nakwata mu account yange eya Magic West eya NatWest evidence nayo nga kweri nenziweereza oyo omusajja wa Western gwe bayita Hailey Alexander ne muteerayo se Grenade wali e Zambia nongamba Makenza ngambye kantwale Dubai nenkubuuza okoleyo ki nongamba agenda kuyimirira ku stage akuintroducing ng'omuyimbi ali breaking the through e Uganda nze kyesaalaba era nali ndyawo ng'abantu bankubira nti gwe ne Eddie Kenzo ne Harmonize muli mu room emu era muli aga Grenade nanna mnywanyi wolokoso mu weekend taxi ono ye wolokoso mu weekend taxi